Breaking news esooka mba posting the postages zibadde za ntono nnyo. Mwena bana Uganda gye muli mu nsi yonna waliwo panic okutya okuli mu family ya Museveni ne mu security organs zonna. Mu bbanga telinawera myezi ndowooza ebiri esatu. Omukulu eyali akulira ISO James Oluka yafa. Yali akulira ISO James Oluka yafa. Bamuziika. Eyali amumyuka ng'era amanejinza okutambula ensi yonna okubegera Museveni. Bamugoba ku mulimu. Wenzijidde ku mpewo mu dakiika 5 mabega. Abadde akulira ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence Major General James Birungi ajiddwa mu office eyo ne bagiteekamu omuntu omupya. Naye omuntu gwe bataddemu kambasomere message eno nga bwezeze bwete. In a mini shake-up with the Uganda People's Defense Force UPDF, Yosef Tibahaburwa, the Commander of Chief, has removed Major James Birungi from his position as a head of military intelligence now. Officially known as Defense Intelligence Security DIS, formerly Chieftains of Military Intelligence. He has replaced Major General Richard Otto, the commander of UPDF Mountain Division. The surprise change were communicated through official military channels late Tuesday evening, catching many in security and political circles off guard. Birungi ono abadde mu office ono okuva mu 2022. Ono gwe musikiza olwaliro luno. Bamusikiza ono. Oyo amudidde mbigire. Oto goba muziza mbigire yazize mbigire. Gobaziza mbigire olwalero. So amawulire ginjagala mutegere nti James Birungi office takyagire mu kitegeeza bitongole byonna babikiriyalinze. Kiki ekikiriyalinze bitongole bino? Museveni ne mutabani we Muganda we Salimu Sale basuubira nti abadde mu bitongole bya intelligence babadde bamuwa information etali ntuufu. Etya nzize mbasomera intelligence ezefuluma nga bagimu presenting nga Museveni nga nti bamulimba eriwa. Tugenda mu kalulu ka 2026 tuta process vote. Museveni bamuwa report recently eraga nti mu Buganda tageza nawe tiramu omugongo ng'embwe wete koona mbwe agenda funa mu akalulu. Ne bamugamba East tageza nawe to omugongo mbwe agenda funa